Olutalo Kudagala lya DDT government yerewooza okozesa okulwanyisa omusujja gw'ensiri mu Uganda lusitudde butenkundi wawulira bino bannabyabutonde balabudde government ntegeeza nettukiza ekiteeso ekyo nti bw'ena ekikola eggwanga linaba erisimidde entaana. Bannabyabutonde bagamba nti okomyawo enkola ey'okufuuyira DDT bulabe bwennyini government bwereetera eggwanga. Kinajjukirwa nti okukozesa eddagala lya DDT okufuuyira ensiri kyawakanyizibwa nnyo mu paalamenti ey'omwenda gye buvuddeko era yali omubaka wa Lubaga South ebiseera ebyo John Kennedy Charles the Man y'omu ku baasinga okukisimbira ekkuuli. Olunaku lw'eggulo mu kutambula okw'okulwanyisa n'okusomesa abantu omusujja gw'ensiri okwakulembeddwa mu paalamenti minisitule y'ebyobulamu ng'eyita mu minisita Dr. General Thacheng yalangiridde nti ensonga eno yateekebwamu ebyobufuzi bingi era n'effiriza eggwanga ensimbi nnyingi. Minisita Dr. General Thacheng yagambye nti omusujja gw'ensiri gutta abantu mu Uganda bangi ddala nga buli lunaku abantu 13 be bafa so ng'enkola ey'okufuuyira DDT eyambyeko amawanga amalala mangi okulwanyisa omusujja. Now, this spraying is good. Many countries have sprayed before. Countries in the West, the European countries sprayed and they got rid of malaria using DDT. Several years ago, when Uganda attempted to spray, there was a lot of resistance when we said we were going to spray using DDT because of many reasons. Politics was brought into play, and of course, the people who benefit when we have malaria also came in to support the confused politics. And at that time, everybody said DDT is not safe. DDT was proven safe, and there are many countries that are still using DDT. So as a ministry, we shall go back and replan, develop the strategy and present it to Parliament. Omumyuka w'omukubiriza wa Parliament Thomas Taebwa nga yabadde omugenyi omukulu mu mukolo ogwo yategeezezza nti Parliament ya luno yeeteeseteese bulungi okuyisa ensimbi ezeetaagibwa okulwanyisa omusujja n'asaba gavumenti enoonyereze ebabuulire eddagala lyonna ettuufu. If we could get half of the effort we put in fighting COVID and we put it in fighting malaria, I can tell you in 1 year malaria will be gone. We commit ourselves that in our budget we are going to provide all the money needed to fight malaria. This year we have put 25 billion in the budget for kids. I think this is the first time for malaria kids. Countries which have eliminated malaria have sprayed. Our neighbors, all who are doing well, have sprayed. We don't need to go and reinvent the wheel. Let us make a decision as a country that we are going to spray. Kaakano abalwanzi b'obutonde bw'ensi bino olubagudde mu kutu bazikubyemu ne zaaka ne balabula nti kino gavumenti bw'ena ekikola ebiseera bya Uganda eby'omu maaso ejja kuba ebitadde mu katyabaga. Yaliko omubaka wa Parliament John Kennedy Charles ategeeza Kyabasa nti ekiteeso kya ministry y'ebyobulamu kyeyagala okuzza mu ddiiro agenda kukiwakanya. Etuuka ku ekyo ekyokozesa DDT okulwanyisa malaria ffenna tuba tutandise okukaaba amaziga kubanga DDT is an international dangerous chemical nga sister waayo ye 245T chemical eyakozesebwa mu Second World War. Abantu abaali victims aba chemical eyo bagenda ne mu kooti ne bawaabira America kubanga oluvannyuma lw'emyaka 6 baali bakyazaala abaana abalinganga ebizizengere. N'olwekyo nja kuvaayo n'amaanyi gange gonna okulwanyisa okukozesa DDT okugoba malaria kibanga omuntu kwata AK-47 alwanyise ekinyonyi. Agambye nti emisango egimu gikyalina mu kooti mu mawanga agamu agakozesa DDT era nti wabulabe ddala ku bantu ba bulijjo n'obutonde bw'ensi. Enja eri ku chemical ya DDT amaanyi nnyo nti mwe mubanga mutuusaawo musaana mukkirize nti n'obukulembeze bubalemye kubanga America yabawa eddagala lyonna emutandika ate oddikozesa obubi eddala ne expiringa nga lirwanyisa DDT ate nga n'obutimba bwennyini bwe babawa temunnabakuusa kiretinga sufficiently. Mvumirira ne sekuvumirira yenna oyo yenna atuze emabega mu dark ages okukozesa DDT it is
Kizito Charles munnabyabutonde okuva mu kitongole ekya Water Aid Uganda alabudde nti gavumenti esaanidde ennyikiza enkozesa y'obutimba bw'ensiri n'okubiriza abantu bagende ebijjanjabe mu kifo ky'okuleetera abantu ekintu eky'obulabe. Uganda nkikakasa ekyali njabayaba tetunaba kubeera to that extent abantu abali advanced mu search technology. Ekirala bw'oba otunuulidde DDT otunuulidde ku bintu ebisinga nga water bodies oba ogenda kufuuyira ku bifungo ebyo hatching places z'amagi g'ebyennyanja ogenda kubikola ki? Kizito era agambye nti eddagala lino lireetera ebintu ebirina obulamu okufa so nga bwe lifuuyirwa likoma kungulu terikka munda ekizizza n'omusana okugenda mu ttaka. Era affected buli kintu ekirimu chemical ki-affecting soil structure. Organisms ziba tezikyakola mirimu gyazo oluusi zifa ettaka litandika okubeera nga lirina obuzibu okiwulira nti ebibeera biba tebikola ki tebidda kiringa nga n'abantu abakozesa zino weedmaster chemicals ezisinga zibakozesa mu farming ezo nazo zirina obuzibu bwazo so abantu abasinga bo baagala ekintu ekibanguyira naye mu kwanguwa okwo tebamanyi. Minisita wa Uganda Robina Nabbanja Musafiri asinzidde Kamulimbwa ky'abazinga babusoga n'asaba gavumenti ddala bw'eba eyagala abakyala basembere ku lujjuliro esaanye yongere ku muwendo gw'abo abaweebwa emirimu. Nabbanja asinzidde ku mikolo egy'okuzza olunaku lw'abakyala mu disitulikiti y'e Kamuli egyakwatiddwa e Nabulezi mu ggombolola y'Ebbalawooli n'agamba nti omulembe guno abakyala bangi basomye ne bakenkukira ddala era balina obusobozi obuweereza mu bisaawe eby'enjawulo. Agambye nti abakyala abawerako abali mu bitongole ebyenjawulo n'ebya gavumenti nga mwebitwalidde tebakyetuulako era batadde ettofaali ddene nnyo ku nkulaakulana y'eggwanga lino. Nti abakyala baweebwe obuvunaanyizibwa ng'abantu bonna kubanga abakyala nabo basobola okukola emirimu ng'abantu bonna bwe bagikola. And so amateeka ago ge gasobosezza gavumenti yaffe ya NRM okulaba nga abakyala naffe tuli mu kintu ali tukivuga nno bulungi bwe mumanyi era wakyalimu obuntu obusoomooza obutonotono naye n'ebusoga eno mbumanyi gye buli abakyala tugenze ku mwanjo abakyala tukoze emirimu naye obutonotono abakyala abamu beenyooma. Ye minisita w'ensonga z'obwa Pulezidenti Mireba Balanda yeekengedde nti ebiro bino abaana abawala bangi ddala bongedde okuwanduka mu masomero n'asaba abazadde nabo balwana olutalo okulaba nti abaana baabwe tebawanduka mu masomero ku myaka egyo emito kubanga obulamu bwabwe bubeera babutemeddeko ettaka oluusi ne batuuka n'okuzaala mu myaka egyo. Abaana baife bali kuvanga mu masomero bwe bava mu masomero wajja okuwulira nga beefumbiza abandi bafunirayo endwaire enzibu nga zimukenenya aye ng'ate ebiseera babyonoine mu kugayaala okufaanana otinoku. Ye Kabakyaze era nga ye mumyuka soko wa Ssaabaminisita Rebecca Alitwala Kadaga nga ye mubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kamuli yajjukiza gavumenti ebyo byezzeesuubiza abasoga naddala abantu b'e Kamuli kwe kugisaba ebituukirize n'anokolayo amasomero ag'enjawulo Pulezidenti Museveni gazze asuubiza okuzimbira ab'e Kamuli n'okubunyisa amasannyalaze. Promise ino pledge ya 2015 President yaidana mu 2015 yakwade ku isomero omusana nga tulitwocha yakwata n'ebiweebwire gano nakusimba isomero pandise baluwa doza wera kiro namba tidi eziwulira aye titakasobola kwinangala abantu bano omuntu gwe mulonda yalemera okusimba isomero eryo hano myaka mwenda asubire tunagaita amaani tubona ekyokola. Prime Minister ulika mu cabinet na minister gw'enomba naye tuna butamwenda alo nsonga y'amasanalaze district y'e Kamuli myaka 20 twemulugunya abasazenga egatambula. Poliisi ya Uganda nakakano ekyasobeddwa ekiremesezza ekitongole ky'amakomera mu ggwanga okutwala omusango gw'abamenyi b'amateeka abaatayizza bayise y'amakomera ne batolosa Omusibe. Akatambi kano akalinga firimu yennyini katambulira ku mikutu emigatta abantu kabalaze bbansi y'amakomera ng'etayiziddwa abavubuka abadde batambulira ku pikipiki ezisukka 8 era ababadde bazitambulirako nga babagalidde emigobante bakubye omusirikale w'amakomera wakati mu kusaakanya ennyo Omusibe gwe babadde baagala ateeberezebwa okuba munnaabwe ne bamutolosa. Oluvannyuma lw'okumutolosa akatambi kalaga nga abantu bano bakwata pikipiki zaabwe ne batonta olwo ne bbaasi y'amakomera neeyolekera ekkomera nga tewali yadde essasi n'erimu erifulumiziddwa.
Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeeza Kyabba Ssenkyalero nti poliisi ebadde tennafuna kwemulugunya kwonna ku bantu abakoze ekikolwa kino. Ne gye buli eno omwogezi w'ekitongole ky'amakomera Frank Baine abadde tannava kufunibwa okutangaaza kw'ebyo ebyabaddewo. Abayizi bannankoba-Zambogo abali mu masomero g'e Busoga bakubiriziddwa okwongera okubeera obumu banyiikirire okukola emikwano egibazimba n'obuteerabira nnono n'obuwangwa bwabwe gye bava. Omukiise wa Nkoba-Zambogo mu lukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Harriet Namukasa yabasibiridde entanda eyo ku mukolo ogw'okukyusa obukulembeze bw'ekibiina kya Nkoba-Zambogo ku ttendekero lya Uganda Hotel and Tourism Training Institute erisangibwa mu kibuga Jinja. Nkoba-Zambogo twejja ffekka mu bunnya. Nkoba-Zambogo obumu ge maanyi. Ebigambo ebyo tubyogera tabamu ne tutabifaako. Obumu tetubukomya ku mikolo gino nga gye tuliko. Obumu butambulira ddala mu bifo eby'enjawulo, mu famire zaffe, ku mirimu gyaffe. Muli bayizi naye mugenda kukula muzaale abaana mufumbirwe muwase, kubanga ate bwe munaava amasomero ne mutafumbirwa ne mutawasa aye nakyo si kya buwangwa bwaffe. Mu buwangwa tufumbirwa tuzaala, ate tetufumbirwa bakazi bannaffe, ate tetufumbirwa basajja bannaffe. Abadde ssente wa Nkoba-Zambogo ku ttendekero eryo Mawejje Ronald ayise essembe bakoze omuli okulaakulanya ekibiina kyabwe n'okubeera obumu, kyokka nga era baliko n'ebibasoomooza. Olw'obufunza bw'ensawo amasaati g'ekibiina tegatundiddwa kimala, kossa n'okufumba enva endiibwa tutera okuzifumba ne tuziwa bayizi bannaffe abazirya olw'eggulo, nga mu ekyo tugendererwa kuzza ssente mu nsawo ya kibiina. Kalega Frederick yalondeddwa okudda mu bigere bya Mawejje ku bwa ssente bw'ettendekero eryo. Omubaka akiikira Abaganda abali mu Bwakyabazinga bwa Busoga ow'ekitiibwa Jenny Nakiyingi asiimye emirimu amakulu Ssaabasajja Kabaka gy'akoze okuzimba Obuganda, ssaako obubaka bwazzaawo abantu be nga bubazzaamu essuubi omuli okubakubiriza okukola ennyo okwegobako obwavu, okwekuuma nga balamu n'ebirala.